Kayz yangamba nti Peng kanadamu okumwogerako agenda kusitula emmotoka ya NBS yonna akikube ewa maama wa Peng, maama Peng bamuteeke ku TV ng'ayogera ku Peng. Ebyo bennyini nange byeyaŋŋambanga nakujeregane kati nze ssaako kunyumiza kali wange nga bamukirira n'okumubuulira n'abeera redde okumubuulira n'amanya walwana omutalo kiba kirungi. Kati wuliriza ompulira nze nzalirwa mukyala Munyarwanda yavaako naye fani wange asinga soza mukuluza mu kamera maama we yennyini Kazende Gaalo yavaako Munyarwanda bamumanyi yavaako kusobola mutunuza mu kamera naye bw'oinsistinga umoloka zenvuga wano ekitono nyinza okuteekamu sente entono nnyo oyinza okuulawo ddamu kulabika webuze ku bbanga lyembadde wano mamalise kutamanyi famire yange nagimanyi kati nze gambye ebyo biveeko n'amalala ga TV oyinza obutaddamu kulabika nga nze nsponsalinze nze not afraid of money nga ndiye oyitamu nze ndi mu Sweden oyitamu naye ate nze kyendaba ekikyamu bw'obeera nga olutalo olina ku Peng muyombagana na Peng lwaki ate oyagala okuyigizaamu omuzadde agendeeka anonye mukadde amuteeke mu kamera naye bamubulya ku mukulu wa Peng gwaddako naye yasoma ne Muhammad Nsire kati ojja omubuuze akola mulimu ki nenze nali newambyeku nga gavumenti ennoonya zoze embiriti egijjawa wangi nali newambyeko nali nzuluseeko gwe teweewambangako nze nkakasani tomanyi nawe kyenkolera biki nze oyinza obulawo mpulira sina banyinaze balina basistate waliwo balabeko mu bukedde oba mu New Vision family ya Peng la gavumenti egimasira benda nifuzena ku kyalo nze ndi moto nava ku Jupiter ku maazi sibeera mu Uganda teri amanyi family yange family bagimanyi ndaba nno dduka ekyo sala ngiteekawo atiisa kiringo lyabadde antiisatiisa ne mugamba nange bagamba n'ogu nange mbamanyi waliwo n'ebintu ebimu basita byokola n'okola kintu muuvu gy'oyinza okukola kaliya neggwaawo nze njogera ng'asagala salunda fendo tukiule ne bali ngambeera wano naye nze mama wange ndinga esifaani wange naye nze kyendaba kiri ekintu ngandata mu interview yo Richie wangi nze kyendaba kiri ekintu kimu bw'oba olwanagana ne Peng oba ng'olwanagana ne Mezaya lwaki oyingizaamu abazadde oba n'abaana abayigizeemu ekyo kyebabadde baagala okunkozesa ensobi tobola olutalo luno nagambye sikyabyagala omuntu oyinza osimatuka n'oyogerawo ekintu ekyekisiru wuliriza gwe ku myaka 10 ozasinga gavumenti erina kyeyali enkoze kiyinza kunhaatinga nga nze ku myaka 10 balumya kituufu bweyasinga gavumenti enkosangako kuko nange mpulire pain nga neno ku mawanga nenkosa nebako kyekola nkosebwe abantu abalina okwebuuza nfaanira omuntu okuba mu struggle watugambye pero oliko nani nfaanira okuba omuntu ali mu struggle dasebo tofaananira nze nakulaba yagambye abasasula omu nze nakulaba nga mu struggle simu oli Peng tewali ziyinza okukola ddiiru emu nze mawaya gwa inter ddiiru emu nga gwe musala gwenjagala okufuna n'okakasa nti rasita buli muntu asobola okukola ku TV but there will never be another Peng influence n'ogiwulira oba ku bino obusimanyi bakutadde wali rasita ku mutwe one bullet obukadde 2 mbuteekawo kati etegeeza Peng wali otusibye kawaani wano mu struggle
nze nkufaanira omuntu ali mu struggle. Nedda sewo mpulira bibyo. Wano wembeera Museveni yabeera wano ne Muwanga. Nze nvuye Museveni nga Muwanga ali wano. Museveni yakulizibwa wano e Gothenburg ningemeza yake. Oli mutuufu. Nze nkufaananira okubeera omuntu omusiru. Oli musajja mugezi. Nze mbeera mu kibuga mbeera gulube. Musasulawo ntya wano gumu kanaana. Emmotoka gye ne mwana mubeere bantu bagezi. Nkola ddiiru emu. Emmotoka gy'ovuga ovuga X6. Bagibuuze nze. Manya abaana abo. Nze nabwe kalinze wulira. N'abantu benzenda bakazora abakwano bange banzenda bakazora aba Kevin abagende Canada abali majjamu agenda n'abantu benzenda negomba kuva ku bino eby'ekiyayi. Mbanyiza okuteekawo amataka programu y'olugambo kwambi ekiyayi. Naye nze one day I believe waliwo omuntu waba yafuna omulimu ku TV waba yagufuna mu mirembe yandibadde n'omulimu. Nzimanyi lwaki nsojja omwana oyo njagala mukozesa nsobi era ekyo njagala wanze simwagalawo. Naye nga njamusindika tudeko era akole ensobi. Mama wange amumanyi Mawaya. Mama wange amumanyi. She's my number one fan. Amumanyi. Abeerako buli kimu akiraba ky'okola. We family yange alimanyi oyo. Bagamba bano yabo interview bwagundi asitanze nkubuulira. Wine emmotoka binkola n'okubulaaya. Nakubira Kirumira essimu nga bagenda kukuba essasi n'atanzikirizaamu. Ani? Kirumira. Bw'omukubira essimu? Etizinze namuyitanga ku live ne mugamba tojja kusukka. Yagusukka. Kyaliwo nga ajja nnyo ku live nga mu-invitinga najja na. Saamugamba ku live gye baatambuza ku Peng said something bw'oyinza obutakumala. Nze kufaananira omuntu agamba nti Uganda is bleeding. Bleeding nange kyanvumisizza. Nze kasana atuuseyo ne mbagamba Uganda sigiraba bwe bleeding abantu ne banvuma. Awo ne kuba Tanzania nsemberawo ko. Okakasa. Ne ba Sudan nsemberawo kaawo. Mechanism etandikirawo. Nzo okutamya ensi yo naye nga agikutamya ali mwekizayi. Nenyinza okusembera kaawo Sudan Juba. Abantu bagambye nti maama wo olwedde bamwagadde. Nze maama wange Mawaya. Nze wuliriza. Nze maama wange baamusala nga nzaala. Ekyoyinza n'okigamba. Baamusala busazi nga nzaala nali musi. Talina gwasinya kwagala nga nzaala bitakalidda. Gwe gendayo ojjeyo interview olabe. Ajja kukakasa. Gwe gendayo. Anza n'okubagamba kanzije. Naye nina gwenzirako otiri amumanyi Muhammad Nsereko yamumanyi singa nze no banzitadde. Baluzaala abaana aba nina gwenzirako Muhammad Nsereko yamumanyi. Mukulu wo. Omubuuzanga. Ayinza okukulemesa ayinza awoyo. Bw'osulawo ennaku bbiri ng'okutte ku mukazi eyamuyonsa nsiibawo ssente. Mba sikyali Peng ku internet. Ng'okyabeera ku TV weesimbawo n'obuweereza. Ng'ofuluma mu entrance awo wennyini bw'oyingirawo ofulumira. Mu NBS erina obulyango oyingirirawo ofulumira. Mba nkolera ki ku Bulaaya? Wallahi nkuteekamu omusaala. N'obuwulira. Kuba emmotoka n'owanda obusa ne bugwere ku ndabirwamu za TV zammwe n'owulira. Kasita ziri musajja mutemu mwana, nze sitya kutta. Uncle Kayz. Yagamba atya? Maama wange namugamba dda bajja naye abalinde tabalaba. Olwo bajja kakasa.
who's who? Mama kaza okugera ekigambo ntuniza mu kamera. Akugamba eki mama wange. Mbugwani bagira kunzi. Nyo challenge okukubaga makambo yokukanzije. Nesaawe bwe yazaala yasooka abawaali. Temugera mu bulya mwene kabera muzeewo mukyala. Waliwo n'agambye nti mukulu wa mulabika amutegedde mukandi wa alabika ye mukulu wo. Buuliriza nze nkubuulira awo wennyini osabira interview ne TV bwakusangawo ombuulira. Edimeza yaleka yabakuwulira bye baayogera edimeza yo badde okyamunnyonnyola byebyo bye yantuma byennyini. Mugamba agende. Mugamba agende. Nze nnoonyezebwa. Nfaanira omuntu gwe banoonyeza ku Bulaaya mu simasinkyewaka. Nfaanira omuntu atyewaka. Nfaanira omuntu atyewaka. Ne taata Viruma atiddemu. Nedda si kutyamu. Kiri ekintu kimu nti nze omuntu bwebeera ng'olina olutalo ne Edi, maliriza ne Edi, toyingizamu muntu mulala. Nkubuuliza bakirumira balina ssente b'ensi bandiise abamusinga ssente abayinza n'omukozesa akwate kamera ezo azitwaliro. Eno vidiyo mujja giteekawo nja kufiira ku mawanga gye mulizannya yokka nenga sirinnye Uganda libeerawo ku mawanga ne mulimbuulira. Toyagala gendayo wadde gavumenti ng'ekyuse. Siina kye njagala nse batereeza kye nnyinza okukola. Vengo ninze ne kukakasa nnyinza n'okujja ewammwe nga ne bumala okugagerako emyaka 3 baliko omuddo ate Uganda naye ngiyingira. Ensi siina kye njegombako nze nkubuulira omukulembeze afuga nze namugamba. Omukulembeze gwe wamugamba ki? Ntufaanira okuba n'obuzibu n'agifuga. Bwe nkutunuulira bwe nti ndabira ddala pulezidenti aliko tomulinaako obuzibu. Naye ngenda kuzino yogerera ku proverbs zokka. Mezaya. Lwaki namanya status ya Sweden? Ntambuza katabo mbulina katabo. Kozesa kyonna kye nsobola okujja ne ba mu ggwanga eryo mukulinnya nnyonyeddako banyirinnyire Tanzania nga nkikuze empitamu. Ne abantu ennaku zino Penge bagamba nti gavumenti togirinaako obuzibu nti si eggooli yali ayogera ennyo nnyo simanyi mu struggle. Bakisibangako na buzibu na gavumenti. Nedda ekintu kyemmanyi kiri ekintu kimu emusiriki. Mu nsonga ya Penge gy'oleyize nti omuntu wakula. Neseta saafuna yakulinnya nnyonyi mukozesa akatabo omuntu wakula. Kozesa maanyi ga Muswidi. Waga muntu teyinza omutwala mukoka gyali. Mpulira bulungi emusiriki. Mpulira. Omuntu wakula atandika okufumiitiriza ekisemberako naawo. Okula kati kali oti musembera naawo kumpi awo nsembera mpola. Kati gwe Edimeza naawe pulezidenti afuga tomulinaako obuzibu. Nze ate nali badde ngende Uganda. Edimeza nzijuka naye wali ogamba oyagala nkyukakyuka. Nze nalonda Bobi Wine. Ne pulezidenti simulinaako mutawaana. Nze nakola bukozi bye nali mpagira nali sibimanyi nnyo. Era nze ndi wa NRM. Ne pulezidenti simulinaako mutawaana. Nabiwulira ebintu ebyo. Ebyo nali nabiwulira dda ne maama bagambanga nti bagala kukola ku interview bagamba ogenda kusooka kwekuba make-up. Oyingira mu kisenge weekube make-up. Odde. Oliraba ensasago. Gwe. Nze just nawavi kwegamba bye nali njogera nabiwulira dda ebintu ebyo. Nabiwulira dda ng'era ne maama namugamba ddala. Ye abaana abana bakola bu vidiyo mbu kusanyi kalakata. Nti bagala kujjamu kye bayita exclusive. Kati kankubuuze biki? Waliwo omukazi asindika omwana emyezi 9 tolowooza nti gwe musiru ayinza okuwa egguli erikutunza. Taliiyo. Olina amagezi. Ojje ne kamera otuzeemu omukazi yeeziika emyaka 9 ng'ali ne mutabani we yeekubidde omulanga mu TV mbu nazze. Akugambye nti tali wange tampeerera. Obanga ali bwati. Waliwo omukazi yeetikka omwana agamba Kali yayinza kikola.
nga n'omuzadde kyakola akimanyi omwana kino kyakola gwakuwogenda olwalasa omwana ku TV otunde eggulire mutabani we tekisoboka tekiriyo ate nno olunaku olwo nange ndulinze olwo nninze waliwo wano bulijjo nange abambuuza nze munange bye nakola during simanyi bintu bya politics tebyali byange era nzikiriza ndi fala sirina kyembimanyiiko nze nalonda Bobi Wine naye nga ndiwo NRM kati mama wange n'omukuba emigga agambirawo simumanyi oyo omwana gwe muŋŋamba kuba amanyi kyayitamu ne kyeyakulu okubeera ng'abivaamu bitagenda biwulira byenkola agamba simumanyi kati ogenda tunda ggulire ki agamba gwongamba simumanyi bw'aba akuyamba enyo simumanyi ye nga bagenda kumujjawa asobola okuba tesinga sivudde ku maazi naye ngugambe mama wange tayinza nakuwa ddakiika 3 mu kamera naye nga bwenkugambire nolinze nno munnange lwakutuma olina ne vidiyo gye wakola gwebiki ng'olyeka ng'ogamba oli muganda ogamba ogenda gende wa maama wange ojuka kyewayogera mu vidiyo mungutume nze rasa nno ntiira nno ddala ate nze mundu kyonna kyakwata nkwata I pay attention to details sooka ne neŋŋamba omusajja ono kyayogeddewa wangaba kasita ntuma ngenda gende wa mukadde rasita nakutunuulira bwe n'abakyali bange abankubesi bangamba wulira nno akatiriza kuba nze namugamba bikyasaagasaaga naye nze rasita nze musajja omuntu akola vidiyo ng'agikoze emyaka 2 nenzika kyeyayogedde kuva ku vidiyo ng'eweddeko nenzigyamu kyenjagala neŋŋamba kyayogedde ki era mwali ku mboozi ezo era nakutunuulira ng'oŋŋambamu rasita mwabo ne badonizira baaliyo mu nnyumbayo ezo no vidiyo tebakyazijjukira baali ngamba omusajja ono kyayogera wange ere mmanyi obeeramu wawangamba waliwa spice dana n'abo abavubuka bannamawulire nga bagamba sanyi bawongerayogera nze wanipenge talina maanyi nze erina amaanyi bekinga mbiwulira ogenda okola statement eyo neŋamba naye baŋŋambire Edi agenda okubagamba tayisobola kubagamba Edi tamanyi bagenda eno gundi bagenda kugita mukera ku macyange eri ku gundi nga 40 bwe baŋŋambire tuli ensi erinyumirwa nja kufiira ku Bulaaya kuza omwoyo nakutunda lasa nze nabonaabona nnyo Uganda simanyi oba ndi ddala kuba seegomba yantuma ngambye koma kyenasooka okukola ng'ekyokwekwasa okubeera wano kuzaalirawo kufuna buvunaanyizibwa abazaalirawo emyaka 3 ne ŋŋamba nkuza abaana kati abaana bajja kumpa abaana ngambe nkuza bazzukulu oba tonvuddeeko neggwe abantu abakyawa ensi ne studio nabalabe bo bagamba Uganda yabatama bonnemerako nti nga tojja Uganda ngamba nize balo ku mawezi 25 mpa abazzukulu bw'abamba ngamba nkuza bazzukulu nabo ng'ojalindamu emyaka 5 ng'era okyali ku nzi nabo nzigulu ndo bakuuma batabali bali bagenda kuleeta bagirlfriend banzaali nabo nno bakuza wano naye nze nkukakasa osobola okubeera Uganda ng'olinze mu mpendembe n'omusango tuyitawo Silver Jubilee ate nange nempiira ne banjo ky'omu ate nadda ng'olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nze rasa nkufaalira obulagala okudda e Uganda manyi ngeri gye nabonaabonamu rasta zino kyali kirooto kyange okujja e Bulaaya tenakiyiza nakuŋŋamba bwe nkugamba nti nno mu famire yange nze nasooka okulinnya nyo yinza okiwaka kale ze nkugambye nze ndi ghetto youth eyawaguza ne ŋŋamba alright nalife gye njagala okubeera Mukama naagi bwenamba n'erinnya ly'essaayagala kati awaliwo nno obuzibu tolina linnya lya Kiganda kati nga nze ndinayindebbeko Omuganda ngamba erinnya lyonna ery'Ekifirika gonna wakajja na Uganda amwisudijini vidian amaye Uganda nga njagalayo n'okwogera ku poliisi w'Uganda neetumiikiriza bwetumiikiriza anti byebyo nange bye nagamba abantu nange nali mu kwetumiikiriza kuyingira mu that is none of my business Museveni oba bakuba emiga abakuba emiga that is none of my business
Chito Calvin muganda wange guyo naye abeera London namulabirira abadala b'omupiira live yo Calvin Chito nansa naye kati musajja Mungereza abeerawo ninagera naaga emipiira abadala ba Liverpool saatigire life ye Bulaya enyuma ffe tusasula emisolo wantu system yatuyingira we don't expect me to migrate to Uganda kuki gwe okwogera ku politics wali wetumikiriza that is not my country kikyenjogera ensobi nange gye nali nkoze coming to Uganda need to apply for visa kikyengezaako kukula sijikulaze visa edi togirabye I'm a foreigner that is none of my business okutandika okuyingirira ensonga ezitankwatako bannange that is none of my business totally my business naye kino ekyokubagamba oba muzeeyi abakube embooka abakube si miggo gyokka n'abatembeeyi abasembewo ffe batuwa tulina okujja nga ekibuga kimasaamasa nze as a black swede kikyogenda okuneegombesa ekibuga nga kiddugala kirimu abatembeeyi babakuba emiggo okulaba nga kisikiriza abantu bafunire okujja mu nsi twekyange abatembeeyi n'ababoda nabo bagobe mu kibuga babajjemu gyembeera teri booda bw'oba ovuga booda osaana miggo genda osome geta ne education obeere mu woofiisi ompulira mu mirimu gyonna olabamu wa booda that is none of my business awo mesaya kyekyogerako ekyokugoba abatembeeyi anti kyolina okumanya Penga alina pointi gy'aleezinze olina visa nange bwe nali ngenda Uganda nasaba visa kitegeeza olina ensi bw'ogyagala efaanane oba kitegeeza nti neeri oliyo nga mugenyi yes ekyamazima tetuli supposed kwogera ku bintu bya Uganda kituufu ekyo kyo naki mazima gwe nze neetaaga okulaba ku nsi gye njagala okulambula eyo gye bampayinza nti nagibeeramu mwensibuka ng'efaana bulungi abasembeeyi baveeyo abatembeeyi babajje mu kibuga bana bateekateeka obugundiguni wansi abeerako owalira bamukuba oba amenyeke miggo abavuzi ba boda omugambye addeyo asome kunyamanga nwangi wayimba sasi okola ki mu kibuga ne boda abo batakirumira ate kirumira alikyaliwo nnyo era bali ku bupiki weerabizibiki dedde kirumira dayiri yali ku live yange oba Peng the fact is abatembeeyi basaana bave mu site buli muntu ave mu kibuga nkyagala nga wenkyagala kasamba nga nze omulimu nga black swede nga nze okwekyagala nga wenkyagala Black Swede ng'ogenza okulambula ekibuga